Mukono yamuga ndi Kayanja. These days they buy degrees. Why don't you guys buy one? Because you create problems for me. Nga deputy we. Boloza bwanga toli embarasi osobola okusoma. Muzeyi. We all omuntu azze ku ssomero okusoma. Abayina we yali humiliated at a certain level. Baya kulola basebagala. Bafuna obululu. Kakati abo beeteka ko omulimo gwaki. Gwokunoonyeza NRM obululu mu bitundu byabwe. Two. Ekyoko kye bayina tebamanyi Museveni bwazanya byabufuzi bye. Wolowooza miliyoni ekikumu enkaaga kyebabbye. No opposition yabadde azijja. Kyogereko. Ezo za Museveni zennyini. Mu byobufuzi baga nti kono byakola jjo takola ki? Tabimanya. Nze we natiira Museveni. Amiri yakyambadde nga atwala president ng'enduulu zivuga. Kozi ne mutuluuza waali. Museveni aba amaliriza ngadda ku Land Rover ye. Ndabye wano mutabani wange mutuluuza naye aje ambuzeeko. Amiri yakaba amaziga. Mutuluuza naye enduulu nezikola ki? Nezivuga. Why? Museveni ye ayina akalulu aka president. We have direct presidential elections. We don't have parliamentary elections where a leader, a prime minister is picked from the party that has many MPs. Ekitegeeza Museveni ali mindful. Bw'abantu akola akalulu ako. In many cases, Museveni's address ne bwebalale ebeera educative. Ebe katinga close. Opposition in a government. Government policies. Bonna abasomesa. Imugezi nti osanga constituency eri hostile ey'amaanyi ennyo. Museveni n'awangulamu ne Sseggona n'awangulamu. Kati Muwanga Kivumbi omulaba naye tafaanananga bano. Muwanga Kivumbi olumala akalulu ke ngadde e Kampala. Abamagombola abali mu constituency beenaaleero. Era nze Muwanga Kivumbi olunaku olumu yampitako. Nanga nti jangu oyogere n'abeenaaleemu. Bangamba bw'oba yakatukuba akalulu tuleetere omusajja oyo. So antagonizing million zino ekikumi. Opposition ze yabadde nazo. Ekyokubiri. Ne mumukubira ku election commission. Ne mumukubira ku election. Ne mujjamu esaati.